Bannayuganda bannange, nze Shamim Malende, omubaka omukyala owa Kampala era munnamateeka wa National Unity Platform. Ndi wano e Nairobi, Kenya, we naleetebwa okufuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okutuusibwako obuvune mu Paalamenti ya Uganda bwe yali ng'eyisa etteeka ly'emmwanyi. Nalongoosebwa era abasawo bakyanneekebejja okulaba nga ntereera. Neebaza nnyo bannayuganda mwenna wamu ne bannakampala olw'okunsabira n'okunkyekingako. Kyannaku nti ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu bikyagendera ddala mu maaso mu Uganda wamu n'ekiwamba bantu. Ngatta eddoboozi lyange ku bannayuganda abalala okubanja abasibe bonna ab'ebyobufuzi okubeera nga bateebwa. Abantu nga Eddie Mutwe, Noah Mutwe, Kalanzi, Machete, Gaddafi, Achileo Kivumbi, Smart, Dr. Kiza Besigye, wamu ne Kanso Abedi Nasser n'abalala bangi babeere nga bafuna eddembe lyabwe. Omuntu yenna alina okuba nga akwatibwa mu mateeka n'asibibwa mu mateeka ate era n'awozesebwa mu mateeka. Kya buswavu nti ne pulezidenti w'abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu akyatiisibwatiisibwa nakati nti agenda kuwambibwa atwalibwe mu basement ayige olunyankole. Kitukakatako ffenna nga bannayuganda okuyimirira awali amazima n'obwenkanya. Nzikiriziganya n'ensalawo ya kkooti ensukkulumu nti abantu ba bulijjo tebalina kuwozesebwa mu kkooti y'amagye. Era mu kkowa eryo lyennyini wensinziira ne ŋŋamba nti ku lwange ne ku lw'abannakampala benkiikirira tuwakanya etteeka eriri mu Paalamenti kati erya Uganda People's Defence Forces Amendment Bill 2025. Ng'ekigendererwa ky'etteeka eryo kyakubeera nti abantu ba bulijjo baddamu okuwozesebwa mu kkooti ey'amagye ate nga Supreme Court ekyo yakijungulula.